Mukwano gwange nkwanirizaako nnyo ggwe eyeekomera ku UG Updates TV nkutegeeza okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga UG Updates. Ngaffe we twewaayo okubaweereza buli ssaawa buli ddakiika mukwano gwange agaakabalukawo agavuddeyo nti poliisi ewambye ebintu bibadde bagezaako okukozesa laale. Baganda baffe abali eri ebundi bujjo abadde bagezaako okuyisaamu laale okutegeeza abantu omukolo ogw'enkya kubanga jjukira leero kasiki abantu ebedda nabalaze ekiriyo kakati poliisi ewambye ebintu byabadde bakozesa ku laale ebagobye ne mu kifo kye babadde bagenda okubanga basembulingamu olunaku olw'enkya gwo mukwano gwange ali eyeekumira ku UG Updates. Gano mangi tugakuleetera. Nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku UG Updates TV naye gwe atanaba kusubscribinga nkutegeeza agenda mu maaso n'okuba nga osubscribinga, sharinga, commentinga tubeere nga tugenda mu maaso gwe mukwano gwange. Nagambye subscribinga oleme kubanga omissinga kantu na kamu gwe mukwano gwange eyeekumira ku UG Updates TV. Mbategeeza abali e Bulaaya emitala w'amayanja mwenna mbaaniriza abaganda bange mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Muganda wange jjukira nti nno olunaku olw'enkya tour za National Unity Platform wezigibwako akawuwo tugenda okuba nga tuddamu countrywide tour okutalagga eggwanga nga tulibuulira ekigambo ky'enkyukakyuka gwe mukwano gwange. Era olunaku olw'enkya nga mukimanyi ennaku z'omwezi nga 15 tubadde tulina kubeera bundi bujjo era tekinnakyukamu. Naye bye tuwulidde ebivaayo eri bye tufunye nti kaakati ate eri poliisi etaddewo embeera etandise okuwamba n'okukyankalanya enteekateeka z'omukolo ogenda okubeerawo enkya era teganyizza bannakibiina aba National Unity Platform kubanga bayisaamu laale nga bakunga abantu okuba nga balina okuba nga babonekako enkya ku mukolo nga pulezidenti waabwe wa National Unity Platform akyaliddeko eri abantu beggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Era wenjogerera poliisi econfiscatinze ebintu byabwe bibaggyeko ebintu bye bakozesa tugeza sipiika biki byonna babiwambye gwe mukwano gwange ali ewo. Poliisi etandise okuteekawo embeera so nga jjojjo ly'abalamu twabadde mu meeting wano nga poliisi etulaganga buli kimu ekiryoke ne bateekawo n'obukwakkulizo terms and condition ne tugaba tujja zigoberera gwe mukwano gwange ampuliriza. Naye wenjogerera poliisi nga n'olunaku olw'enkya tetunnatuuka yatandise dde okuteekawo embeera yatandise dde okuteekawo enkokola yatandise dde okukubawo ekikono teyagala mukolo guno gubeere nga gugenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Okusinziira ebundi bujjo ekifo aba National Unity Platform kyabadde bategese okukoleramu olukuŋŋaana ekisaawe kino kiyitibwa Boma Ground Mbundi Bujjo Town. Bagamba mbu poliisi egamba nti nno kino bakikoze okubanga bakendeezaako okubanga bagezaako okukendeeza ku kacyankalano bw'akayinza okubeerawo mu kitundu ekyo okulemesa buloko bizinensi buno obw'abatuuze busobole okuba nga bugenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Omukulu w'ekitongole kya poliisi poliisi komanda ow'ebundi bujjo omukulu ono Mr. Rogers Mageni agamba annyonnyola ng'agamba nti nno bwe bava mu meeting eri e Kampala meeting aba National Unity Platform gye baaliko n'abakulembeze ba poliisi wali eri Naguru headquarters mbu baateeka ebintu bino wammanga baateesaako ne bagamba simanyi laale eno egenda okubeera ebundi bujjo ebeere ng'etwalibwa Kirumya Catholic Church playground mu Intololo sub country mbu olw'embeera ne coordination eyinza okubeera ennungi eyo nga bo poliisi egamba mbu bo balaba ekyo kisingako we bate bavuddeyo ne bagamba ne beekwasa ekyo naye ffe mu meeting tetwakiwulirako era abakulembeze baffe tebaakitugamba oba ekyo bakipaatiise bupaatiisi kati sikitegeera. Naggambye eggulo nti nno katulabo ba poliisi tebeeko nkola zeeteekawo kulemesa exercise za National Unity Platform kugenda mu maaso naye ndaba bitandise n'olunaku terunnatuuka kubaka kino kye baleese ffe eggulo twabadde tekikisuubira era ne mu meeting mu nteeseganya tebyalimu tetwabiwuliramu okuggyako nga baakirekayo bwesi. Newankubadde komanda wa poliisi ow'ebundi bujjo Rogers Mageni ayogeddewo atyo nti agezaako kutangira embeera enaabeerawo na kustabilizinga mbeera
bizinesi z'abantu zisobole okuba nga zigenda mu maaso. Simanyi awo bizinesi z'abantu ze bacoordinatingira mu kisaawe zibadde zivaawa. Newankubadde Geoffrey Bwambale ono nga w'Ebundibujjo wa National Unity Platform chairperson Ebundibujjo agamba nti nno poliisi security ezze ne bateekako restriction nesobola okuba nga ehindaalinga ng'eremesa emirimu gya party okuba nga gigenda mu maaso. Bataddewo obstacles basobole okuba nga balemesa mobilization eno ogenda mu maaso ey'okkunga abantu okuba nga bakiika olunaku olw'enkya ku mukolo ogenda okubeerayo Ebundibujjo. Ne bagamba nti nno bawambye public system zaabwe, ba drivers ne radio ezaanawunsinga nemu n'emizindaalo toko shows zonna Ebundibujjo. Ne bagamba nti nno tubadde tugezaako kubanga tuwuliza abantu baffe sobole obamanyisa ekigenda mu maaso enkya ekigenda okubeerawo enkya. Naye ne bagamba nti nno kati kusinziira nti nno poliisi ebitaddemu embeera buli muntu ali eyo awulidde ategeeze ku munne amutegeeze nti nno enkya omukulu agenda kuba akyalirako ekifo ekyo ekya Bundibujjo gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates. Kiyalinga kano kasobole okutuuka ewala bonna mubategeeze nti nno omukolo gwakubaayo enkya mu kisaayi wali eri Ebundibujjo. Newankubadde poliisi etaddewo enkokola naye yo National Unity Platform egamba egenda ku addressinga gundi yayo meeting yayo oba mobilization yayo awo ku Boma ground Ebundibujjo. So eno gye bayita Kalumya Catholic Church Playground in Toronto Sub Country Police Commander gy'abadde abasindika ng'ate tekyabaddemu mu ntegeeragana mu bintu bibakkiriziganyizzaako ne poliisi gwe mugwana wange ali eyampuliriza. Naye nkutegeeza embeera yo ntabangufu nnyo, abantu bakyankalanye eddawo enjogerera ssaawa zino gikenagee leero kasiki. Naye teweerabira kusubscribinga, genda maaso n'okusubscribinga, sharinga, commentinga tusobole okuba nga channel ekula amawulire galeme kuba nga ogamisinga ng'omukwano gwange ali eyeekumira ku Yugi Updates TV.